kakati obutambi bwenkuleetedde bwe bw'omwana mulenzi omuyimbi Alien Skin era nga bwe togeera Alien Skin akyali Canada muganda wange gwe alaba Jemina Yugi naye nga omwana abadde yakata akayimba ke bayita mubalabako ba X muganda wange gwe alaba Jemina Yugi naye nga bw'atyo Alien Skin bw'ali mu kweyagala eri mu nsi ey'e Canada. Ebweru bw'atyo bw'ali mu kweyagala muganda wange gwe alaba Jemina Yugi era nga mumanyi nti Alien Skin ebye tebiggwayo muganda wange taggwamu fujjo muganda wange era nga bw'olaba mu butambi omwana omulenzi zino nno zibadde zi challenges ezatadde wali ku mukutu gwa TikTok omuluyimba mubalabako muganda wange gwe alaba Jemina Yugi osobola ocheckinga ku luyimba luno olupya mubalabako ku YouTube kwe luli yalutaddeyo dda ku TikTok olutambula kw'ossa ate n'emikutu egy'enjawulo muganda wange gwe alaba Jemina Yugi n'osobola okubanga omufuna naye ate nga akatambi ate kenkutte akalala kikumana mulenzi King Saha omuyimbi King Saha nga abadde ayolekera wali nga alinayo show Embaale muganda wange nga wolabaawo ngina kubeera nga nkulekera akatambi kano ate ndyoke nkomewo muganda wange gwe alaba Jemina Yugi. Twalina ebiteeso ebitutwala mu maaso twalina time twalina obudde obutereeza ebyakyama nga bwe tujja bannaffe ate ne batandika okwekya twalina ebiteeso ebitutwala mu maaso twalina time twalina obudde obutereeza ebyakyama